This is Ground Media UG. Daddy, where you praise for ma? A proud father. Mr. Oma, we love you. Nekusho yange kwali. Nalonga chimanyi. Munakolayo ka collab mwenna. Twakakola dda tugenda nakola video nekusho yange agenda kujja imbe. Go follow his TikTok. Praise Oma. Ayina n'ennyimba ze empya ziri awo. Ayina ndowooza wa producer Di Mario. N'obuyimba. He's a very, very nice guy. And I love him for that. Naye nze naye tetulina kikwatagana na kweyagala. Natambula. Naye enkola ebirala. Nakana kafe kakola je kali wa mchala Makula bujingo. Njafuna n'omulago. Nalonga sayogera. Obweza bomba. Bafaani bo babayo ne bagamba fine wayinza okuba obutakwatagana mu bakulu ngamu. Ne bagamba omwana engeri gye yafuna jjajja n'asetolinga. Lwaki omukulu Prince Oma ne bw'aba akomye otusooka neesonyiwa ku mwana? Ateekeddwa Prince Oma ateekeddwa okuba n'omwana we. Baby Grana ateekeddwa okubeera ne Prince Oma kubanga ye taata we. Maama Makula naye akingamba everyday nti ne bwe banayagala batya omwana alina daddy we. Mukyamu. Daddy we ye Prince Oma, a proud father. Omukulu dika fashion zone. Sina kyengenda byogerako kubeera yeye. Nze Grace Khan nina concert na 19 May kati n'ekirala nti mbadde nakakyogerako wano wanyama agende ewa Maama Makula tutuule tugenda kutuula twogeremu si yeyekka by the way n'ekirala era n'abagagga betumanyi bahamu baani bonna balina issues but wasalawo zireta ku social media that means genda ku mawulire gakumalire byonna naye ate kati ye ali very lucky nti mukadde already yagambye nti tugenda kutuula we talk about that nsonga butono Waliwo ensonga ezalizaako mu makuwa nti zaagenda nnyo maaso nti ew'omukulu ku Canada baali bakuwamu suspense nga bakubanja bangi nga buli omu Maama Makula bwe ngo tasobola keera ku makya nangoba. Let me clear this. Naalabye abantu abanjagala mu bulamu bw'ensi eno, I mean media. Pastor Ujinga njagala, I got this yesterday. Ni Maama Makula Bujingo. They cannot let me go. Abagendeyo ne bagamba ebigambo ne boogera mu mwagala mbu twawukane. I'm going nowhere. Bannaaye naalabye abazadde abanjagala. Suzan Makula Bujingo anjagala. Go talk whatever you're talking. But dear, 19 climax table yabwe genda kubeera wali Pastor Bujingo, Suzan Makula Bujingo ngandi bulala. Yes, nga nyumyo kufa. Mami tell them. You mwagala nnyo like sometimes mbeera mwagala relationship breaking obaki. Mama yanzala kyagwa. Zaliwe n'amayumba. Yeso kukwagala ennyo ekikuleetera okugenda okwewola ebintu because bajja sasula. Sina kuddamu era bibuuzo byongo nga byombuuza. Because oli kati nkuddemu nti I have nothing to talk about that. Nakyogeddeko ddaka awedde. 19 tugenda Badde Grace Card. tutandikira abali muwala wa Musumba Bujingo yabatuwa essaala ekulawo press conference yaffe olunaku olwaleero. Ngeri gyabeera n'omusumba amafuta alina mangi essaala ekulawo Nganye ewamu ewatumanya nga tukyalimu okuzamanyiridde ntwali tujja ku nsi taata gwe yatuteekawo atuwa ebitone n'otwagala n'otukula abantu nakogalaliraibulungi esabwa mu kikolwa ffe bino press conference yaffe egende bulungi ekimu kitangirire Mukama gwe wajja okwosako omukisa n'amanyibwa abantu n'ayagala abasobola omukwata ku nkono n'okuteekawo bukimu ekigenda mu maaso olwaleero atutambuza n'otujja ewaka ne tujja ne tubeererawo muganda waffe taata yegwasinga okumanya byonna tubikulekedde tusaba olukikola kugende bulungi abantu baffe twongera okubasabira olunaku lwa Easter nga 3 batambule bulungi nga bajja ku hoteri yaffe ennungi eyadde tuke tukole byetuteekeddwa okukola bitambule bulungi taata biteekeko omukono gwo nsaba byonna bino nga nyongera okusabira muganda wange okuba ennyimba sikyasinza okubeera ennungi oli omwana w'empisa ate era Mukama weebale bumwabuvumu n'okugezaako
n'abantu bonna bamukutteko byonna byonna nga mpita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amafuta mugawulire abayimbi abo kuliko Chris Evans, kuliko Jovan Luzinda, and of course n'omwagala w'abangi abamu kubatudde okulabako ayimbye ennyimba ffenna abamu ze tukuliddeko nga tuwuliriza Lord Fred Sebata tasobodde kubaawo olunaku luno olwaleero naye mbakakasa ku lunaku olw'ekivulu ajja kusobola okubaawo. Eno yemu ku nteekateeka esoose n'enteekateeka endala ez'amaanyi ezigenda okuba nga zijja okutuukira ddala ku lunaku luno olw'ekivulu. Nja kusaba okutandikira wano ku mukono guno eno buli muntu ali wano ogwolaba mu maaso wano alina ekyenjawulo kyakoze okuba nga tutuuka wano tuli n'okuba nga maaso gye tugenda enteekateeka eyo nja kusaba beeyanjule then batuwe akagambo kamu bubiri. Oluvannyuma bana bonna bamaliriza nja kwanjula omuyimbi waffe Bresikani yajja okusembayo nga bamaliriza Bresikani tojja kwogera bajja bayo bwe bati nnyo bannange ku lwa famire tweyanzizza nnyo tweyanzidde sigadde nsafiire addako balabasizza nnyo basibe ne bannyabo era nsooka okwebaza bannamawulire mwenna abataddemu amaanyi bantu bwenna ne mujja ku lwa kamani kadota maika ne baba kadota kange bine bakula ne bafuna ebibiri kaba kadota kange amaanyi agange ensifo ne kalanzi abasinga kumanyinga baana boso w'omukyalo w'omuzinyi wa kabaka nga sitakwetaba nnyo mu mikolo gisinga naye kuno omukolo mukulu nnyo ono muganda wange muwala wange mu ndongo eno kyovola bandi wano ku lunaku olwero basebo ne bannyabo era nga mbasuubiza ekisinga kyeno egenda kubamu ebibiri egyawulo egenda kubaamu amazina mwabamumanyi egenda kubaamu amazina agakalco aga bulijjo bingi nnyo ne haati mundi begenda olaba ne comedy ne batiktoka bogenda olaba ab'enjawulo tubajjokosa sigenda kwogera bingi hotel Salama Lodge nga 3 igenda kubeera Easter. Bannange tickets we ziri ku Day to Day Hotel ziri ku Sinsu Woods mu Ndeeba onoonya wali Sinsu Woods mu Ndeeba nze kennyini nze ndiwo nasanyuka mulina nga mbalaba tutandikidde ku tickets zitandikidde ku mitwalo 2.5 ne tulina table ya 1 million. Nsanyuse nnyo okubalaba mwebale nnyo mwebale ddala nsonga lwaki asazeewo okubanga abeera wano olunaku olwaleero n'enteekateeka yonna eno kuba naye yomu bayimbi bagenda okuyimba ku kivugo ekyo iPhone ndozera era nga oyinjawulo wabeera mpire buli muntu yenna yenna ali wano I'm really humbled mwebale nnyo kwagala talent nto naffe munaye twatandika bwetutuyampola twatandika mpolampola netufuna omukulu ddali gyofulutaaya natujja yonna gye yatukukunula natupita natukuakakale bulamu bwange bwonna nsinga Kristo buli muntu gwe mulaba ndi naye mostly musanze mu ndongo nasooka okulaba Jokosa show Jokosa she was a very nice girl to me yali muwala mulungi gyendi nentuuka nenzaala omwana wange mu hardships zonna ze mwategeerako awo byesigenda kuddamu mabega Jokosa y'omu kubayingiriranga nange mumbeera gyesigenda kuddamu nange neŋŋamba oba oli awo lulimu olwo nifuna bwe musasulira this was actually the right thing to do nze okuvaayo nembaako omuyamba netubeerawo nensobola okubeera ku posita ye ngaalimu kyategese ekira njagala nnyo omwana omuwala ali eyo asituka n'agamba nti era gentaddewo njagala kukola bweti I really want to be somebody njagala kubeera muntu ono n'oli era nina abantu bange nange benyambako nga nange bwenyambibwako maama Suzan Makula kukinga okubeera yonna ndaba nga asobola okubeera nange so nze okuyimba ku show ya Jokosa kinkakatako nga Bresikani sookera ddala yafuuka muganda wange twakagamba kusimanya music sisters afuuka muganda wange soka Jokosa alina omutima omulungi mugenderezenga nnyo abantu abalina emitima emirungi naddala fe abali mu music industry here or there. So I love her for reasons. She's a good sister. I want to support her. See one woka. Nekora butulina olulimi olulungi tugenda tukolera wanisimu yatulete ngamaniza concert ye nange ate nga 19 banete munneerabiranga mundabiranga ddala naye nga sinagenda wakosati agala nyongera okwebaza taata wange nze katongole owa wano
lwaki njogera nti taata wange lwansonga tebira omuziro gumu katongole nenamuwulya nenamulira bante bwe tubeera nga tubeera bante is my dad at the same time mugambi mukulu wange kyonna tekiri but tuli baluganda twende bamusikirana so webali kusapotinga gyokosa webali kubeera mwana bulungi never just I'm always like that nze kuleho naye mbeerawo yensobola mbikola I love you. Banamawulire mwe baletuyirawo mubiri nze katongole tuyinza netuyenzere wendi ngenda kikuba kakagasi show za Easter zonna nazibonye lw'omwana that's all I can say. Era nja kusaba omwanjule. Okay. Manchimuti yasinga obulungi abasigadde tondetera nze Jobosa yasinga my vocalist message ndajambadde Jobosa wange yogera keri abantu they love you. Amanyiiro nze Jobosa era ekitukuliza wano ndaba kuba ndi mukyala muyimbi ate era nga ntegese concert yo nagitumye ne Bojooga concert lwansonga nina akayimba kuleeta ne Bojooga nabagamba nti waliwo okubanga omuntu bw'oyagala nga akuli mu mutima naye nga ne bwakola ki bamugana ne Bojooga nze wendi bebi kulina bannange era abantu abamumanyira bakujusa mukimanyize nkolagana nnyo n'ebintu byalaabo ebintu by'omukwana ebyo bisobola kubira ddala kayimba akasooka eriiso ndowooza kukategera butta nenkuba olukuba nenkuba sekalotera nenkuba laavuyo yoyo laavu yennuma kati ne Bojooga omwana namwagadde ne Bwajooga sina gyendagaba ali afumba bitu bya Easter nenga nsanyuse nnyo okukola abantu wano nsanyukidde ddala mwenna bannamawulire ab'ebiti ebyenjawulo TV ez'enjawulo mwenna sisosodde nsanyuse nnyo okubalaba ate ndi musanyufu nnyo naye nga ngenda kwebaza nga katere nabulungi ngenda kwebaza ddala waggulu mwami Katongole nga butuka wansi mwami Katongole taata neyanzanyo neyanzeke saba Mukama Katonda akwempangalize era kwebasobola okwagala okadde w'omubiri naye omutima mwami ogwe mulaba yampa ekifo wano banange kyabwereere era ng'omwami ayambibwako kiyamaani waffe femune twamukazaako kiyamaani waffe kubanga buli awulira nga alina mwaka muluma ng'agamba kiyamaani buli awulira kiyamaani bane Mr. Buli taata nkwagala ngenda kwebaza abayimbi bonna bamperekeddeko Lord Fred Sebatta Sebonyanza Neyanza Mukizano neyungako Chris Evans ngenda kwebaza Giovanni Luzinda diva wange nja kumwebaza edda akake kasembayo busembe nja kumwebaza edda naye nga nja kwebaza omukyala kubayita Rina owasisuuti maama nsaba oddemu bankubiddeko kajambo omukyala oyo simanyi naye nga bambi mwagala kubanga yabeeyanjulidde dda saganda kumenya biti byalimu kubanga tali mu kiteeto kyokka ali mu biti bingi mu bulamu bwange nja kuddamu neebaze mwami ono antoddeko wano bamwita Bone Kalanzi siboneyanza nyo neyanzeege webale kujja taata era neyanziza bannaaye mugenda kujja kusho buli mazina genaazina omwami ono eyaga nti enjega kina Ligala kina baleti kina sikwizi ogenda kubiibya kiwedde ogenda biibya mukwano maganda Ligala sikwizi baleti buli mazina gatunda ate nalikoze yazanga kinoni masongo yansiba n'ebibiiri ziri